ate mulowooza Calvin Kayanja tafiiridde mu firimu ye? Calvin Kayanja afiiridde mu kibanda kya firimu bulijjo mwazannyira emizannyo gye. Anti Pastor Bugingo naye amaze n'amutegeera waavuddeyo n'amulangira ebigambo kino kye twali tubagamba era bulijjo tetugezaako okunnyonnyola ensi nga tubatangaazamu ne tubagamba abantu abamu batukkiriza okubasemberera ne batunyumizaako ebyo ebitono bye balowooza nti bye tusaana okumanya naye tekitegeeza nti olw'okuba akunyumiriza oli mukwano gwe era tekitegeeza nti olw'okuba alina kyakunyumiriza nti gwe wona okinyumya agenda kusanyuka kubanga biyinza okuvaamu nga bino byogenda okulaba mu katambi kano. Yenze Sheila Aditanda, I'm back with a new educational and interesting video. Gwe kyolina okukola subscribing akwata kade ate era videos neeno obeere ng'oziraba. Bw'omala okulaba videos neeno tuwe okuteesaako oba endowooza y'okubutambi nga buno bwe tuba tukoze nga weeyambisa comment section nga gwe omu kuba subscriber nga gwe omu kuba kansula oba kubasomesa betulina kweno channel gwe commentinga tumanye entegeera yo wabula nga ate era bw'oba omaze subscribinga kwata kadde nga buli video yonna gyetuteekayo ekutuukako. Tugendako mu katambi ka Pastor Bugingo ng'ali mu kulangira mwana mulenzi Calvin Kayanja ng'amugamba bwe muba muzze ewaffe nga tulina ebizibu ne tubeesiga ne tubanyumirizaako ekitono tuba tetumanyi nti ate mmwe muba mwenoonyeza byammwe nga munoonya kontenti muba mutunoonyezaako kontenti. Katugendeko mu katambi ako tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Ne by'omanyi nabyo sirika yitibwa omuntu ow'emmizi. Mu mulembe guno omuntu anoonya ne gwabuulira ekyama takyalabika. Abantu betwandibulidde ebyama banoonya kontenti. Stupid. Mbuuliza neba nti ddala nenkubulira ebintu byange ngonoonya kontenti. Nammwe Pastor Bugingo mumwewuliriddeko mu bigambo bye bw'ategeezezza enti nno yali tamanyi nti abamu ku abo abazze okumulaba beenoonyeza kontenti be baliwa. Tujjukire nti Calvin Kayanja ono yakola akatambi nga y'omu ku bantu abagenze okulambula Pastor Bugingo era bw'atyo n'atukakasa n'atugamba Pastor Bugingo ali mu mbeera mbi bamukuba amasasi era ebiwundu binene ebifaanana biki bino era bino n'avumirira ekikolwa ky'abantu kye bakola ekyokusanyuka oli nga bamukubye amasasi era y'omu ku abo abaakakasa Abanayuganda nga Pastor Bugingo bw'ali mu mbeera embi naye musajja mugumu obutalaga bulumi bwe era bw'atyo yogayoga n'adduka ku mukutu gwe ogwa TikTok kwe yasinziirira okwo n'atandika okuvuma eyaliko mukazi wa Pastor Bugingo. Twogera kwani? Twogera ku Teddy Bugingo. Bw'atyo n'atandika omuvuma ebigambo bingi nnyo omuli omulangira ekikukuto omuli omulangira omugulira pads n'azitwala ku kyaki omuli obutabeera na magezi omuli okubeera n'omutima omubi omuli obukyafu kyekyamugye wa Pastor Bugingo era n'agamba okumanya omukazi ono talina magezi asize empalana mu baana era bw'atyo n'agamba omukazi lwaki togamba baana bagende balabe kitaawaabwe lwaki tewagenda kulaba musajja gwe bakubye masazi oyina empalana era bino era biri. Yayogera ebigambo bingi era obutambi obwo bwagenda viral. Obutambi bwa Kayanja bwe yakola ng'abukolera Teddy Bugingo bwagenda viral ekyaleeta omukazi oyo n'agamba agenda kuggula omusango ku Calvin Kayanja ogw'okumuyisaamu amaaso n'omuvoola era bw'atyo omukyalo oyo olwamala ova mawulire Calvin Kayanja yadduka straight era n'addayo n'akolera omukyalo oyo akatambi ate era akakambwe nga kwatadde n'omugamba tajja mwetondera ye talina kyali omukazi talina kyali ABCD amugambyeko bugambi. Tujjukire nti si Calvin Kayanja yekka yakozeseza olulimi luno n'omwami Frank Gashumba ng'era bw'omanyi nti abo baaba eyo tebagambibwako naye akoze akatambi ke kamu recent. Bwentyo
zolwalaba akatambi ako siganye nange nakolako ku nsobi naye nze akatambi ke nakolera Teddy kali very clear ng'omukyala ne mugamba teweesiba nnyo ku musajja abantu bajja kulowooza wadiba oli mukazi mulungi keera ku makya wejje mu stress yambala bulungi weekoleko nyirira siba akaviiri olifuna omusajja omulala ozale n'abaana abalala abategeera akatambi ako baakategeera however n'abaakajjamu amakulu amalala baakajjamu amakulu amalala so olunaku lwe yakola akatambi ako nange navaayo ne nyanukula Calvin Kayanja kambatereyoko katambi ke nakola nga nyanukula Calvin Kayanja tukawulirize nako era tumale tukaweka endowooza beerako tugendeko mu katambi. Ku luno Calvin Kayanja osusse wooyina okukoma otaddemu olugezigezi akamanyiiro akajanja kangi nnyo n'akanyampya ejjula. Omanyi ebiseera ebisinga tuwogera ne tusukka ku bye tulina okwogera era kye kitegeeza nti omuntu woowoggana ennyo nti abantu bakuwulira oba wooyogera ennyo nti by'oyogera birimu amakulu bangi nnyo twogera naye ng'ebintu bye twogera bya kisiru byerere ne bireka abantu abatwetoolodde nga bakutte ku ttama bali mu kwewuunya wa gye twava. Okoze akatambi ng'oli mu kutyoboola omukyala olw'ensonga teyagenze wa Pastor Bujingo era n'omuvuma ebigambo bingi nnyo n'otuuka n'okumulangira paadi ze watwala ku kyaki. Waneno njagala okukubuuza gwe ng'omusajja Pastor Bujingo omuyita otya gwe ng'omuntu Pastor Bujingo omuyita otya ky'ogamba gwe walumiddwa nnyo okusinga abantu abava mu nnyumba ya Pastor Bujingo ekyo ekikuleetedde nokeera ku makya n'otandika okujolonga eyaliko mukazi we n'otuuka n'omujjukiza nga bwe wamugulira paadi n'ozitwala ku kkanisa. Ye abantu nga muyina nnyo akajanja muyingirira obulamu bw'abantu ne musukawo ne muleetera abantu okulowooza nti abantu abo mwabamanyi edda mulimu abantu ababadde ne Pastor Bujingo emyaka n'emyaka naye gwe waakamutuukirira omulundi gumu gwokka weeguti tonnafuuka namukwano gwe tannakuteekana ku lwanjo lwaba abantu bayita mikwano gye gw'ovuddeyo otandise okuleebuukana n'ebigambo ekigenda okuleeta empalana mu bantu okuteekawo obukyayi mu bantu olw'okuba gw'oyogedde. Ebyo byonna ebigambo by'oyogera bigenda leetera abantu okulowooza nti Pastor Bujingo ye yakutumye ataakinga ono omukyala njagala okukuzaayo emabega nti yayawukana n'oyo omusajja byonna ebyaliwo ebyakolebwa byali mu kamera era twabiraba. Ebigambo ebyayogerwa okuva ku sayidi ya Pastor ensi yonna yabiraba. Tosobola kuŋŋamba nti ebigambo ebyo tebyaluma mukyalo oyo era togenda kuŋŋamba nti omukyalo oyo asobola okukera ku makya n'ava mu bulumi bwe yatuukako oba obwamutuusibwako nga ali mu maka g'omusajja. Essaawa zino ovaayo omunenyambu lwaki teyagenza oli nga bamukubye amasasi singa baagakubye Teddy Pastor Bujingo yandidduse n'atuuka bwe wali Teddy nedda era onenya Teddy lwaki teyatutte baana kulaba taata waabwe nga bamukubye amasasi. Njagala okukujjukiza nti Pastor yennyini yakolako akatambi ng'agamba abaana si babe njagala okijjukire obutambi obweddayo obunoonye kati ne bw'oba ggwe ng'oli mwana nga taata we yakeera ku makya n'akola ebintu byakoze n'abikola nnyoko n'ateekako okubeegaana n'ateekako okuba nti tayagala kubeerawo mu mbeera yammwe ng'abaana omwana n'atuuka n'okusoma ne bamutikkira taata we n'abulawo ogenda kuŋŋamba otya nti omwana oyo agenda kufuna omutima ogudduka eyo ewali kitaawe kwebyo byonna bye bamuyisizaamu. Oli musajja era ffe tuba tusuubira nnyo nti abasajja mubaako n'obwongo obuwagaleko obulowooza amangu obudduka sipiidi okusinga obwongo bw'abakazi naye ku katambi kwano k'okoze ke kandeetedde okumanya nti abasajja abasinga muli awo bisassalala baazaala buzaazi ne bakuza bukuzi ne mukula muwawa ne mukuza gatwe nga mmamba. Kati nze ntunuulira gwe Calvin Kayanja ekikuvumisa omukazi kyekyaki bino bye tusiiba tugamba mu ggwanga lyaffe Uganda abantu bonna abassa abakyala wansi these likes of Calvin Kayanja they are not supposed to be outside hanging around basaana ne babatuuza mu kayojiyoji w'ebigambo mind you Kayanja ova mu ffe you come from us wava mu private parts zaffe where your blood comes from every month mu bibada byaffe ne wachafu gwe gyova ffe tukutonda. You're nothing toyina nnyo kyamakulu toyina nnyo gyogenda kwetwalira waggulu kubanga wava mu ffe twakuyise eno ffe gye tuyita nti wachafu gwe gye wafubutuka n'ova. Kaakati right now bw'oba ovuddemu omuntu osobola okwetegerera ng'osobola okudda ku mukazi
ayina abaana n'oddako n'omuvuma obusiru n'okiyita ekikazi ng'olina omukazi ewaka oyina n'abaana ewaka olemye okufa ku bizibu ebiri mu makaago oyagala olwane entalo za pasita bugingo z'otamanyi gye zatandikira gy'otamanyi gye zigenda kuggwera gy'otamanyi nti oba bano balituuka ku nzikiriziganya one day or one time oli awo otandise okukuma omuliro mu bintu by'otategeera. Waneeno tubagamba nnyo mwe you likes of public figures mulekerawo okwesembereza obuntuntu buno. Obuntuntu weebuti bune bugenda kuba kyayisa abantu bugenda kubaleetera empalana gye mutategeera. Kati tunuulira this man tunuulira this man Kayanja ofa kine Teddy wamuzaalamu omwana oli wa kika kya bugingo nti abaana bakuyita kojja oyina ky'omubanja bali baleke balwana entalo zaabwe za family oba agenzeeyo omusajja gye bamukubidde amasasi oba tagenzeeyo it's none of your business. Era naye tebimukwata kukuba baaga ku byoli. Good enough Susan Makula yabaddewo. Have you heard Susan Makula complaining nti lwaki Teddy bugingo teyaze? No, now who are you? Inswera kwemamaaza kugwa wesitalina kugwa nezigwa ku mubisi wezeveno nga zigenda nga zikomba ku bbi. Yenze Shira Adita. Ebyo nno bye byali ebigambo byange bye nayogedde mu katambi ako ke nakoledde omwami Calvin Kayanja. Njagala obategeeza it's not only me that recorded such a video. No, it's not only me. There are also other big people with names, but media personalities that came out to complain about this young man. People that got ashamed to hear such nonsense from that young man. People like Fifi the Queen, they came out and gave a view and sent a message out there to young men, boys and girls. Ne babagamba obutayingira nnyo mu nsonga z'abantu. Ate is the same thing that I did. Bantu mmwe bannange mulekere ngaawo okulwana entalo ezitali zammwe. Please stop it. You might fight someone's battles and at the end of the day you find out these people that you're helping to fight will get into consolation and then they start becoming friends again, or they become an item again. Ogenda kolota. Remember, it's your image that has been published to the media, with your voice, with your eyes. All eyes are on you. Katibana abantu, when they come together and become an item again, go genda okubeera omubi era gwe gwe tugenda ovumirira kandowooza nti muyina kye muyizeemu. Yenze Shila Adita, subscribinga katambi kano oba omaze okalaba kaweyo like nange ompeyo a heart. Nja kuba nkisiima nnyo, embagala nnyo. See you in my next video.